tugambe galubindi zo za walwadde amaaso anti olwo yolekedde olugezigezi lw'abasumba omanyi batandika bwe batyo ogenda olanga ekintu kikoze eki. By the way, how is your ministry? Ministry okay. Etambula. Bulungi. Kintu okikutte. Rolex Festival ekomawo. Ekomawo era ngenda kuwa obulango. 18th August. Toluddeewo okuleeta obulango. Ndi mu budde nkyalina emyezi ebiri. Manyi kyetulanga si kipya kibaddewo. Mugenderako cricket ovo? Genda ali ku Zoe Grounds. Zoe Grounds yewa? Ene manju wano. Opposite KCC ground. Nenna naawe omanyi ekyajjawo mbonye? Anti gundi kati ye yatwalawo awo wava munno. Bayindi. They are called the Partidas. Waliwo ground za gundi LVC. Anti kati waliwo anabasooka then nawaddako wansi za mirundi ebiri awo. Ayinza okuba yatwala wansi naye wano bayindi be bannanyiniwo. They are Indians. They are very big be bannanyini ly'eddwaliro eriri ku Lumumba Avenue. That very big hospital. Medipalo. Yeah. Not Lumumba eri eno. Baliyita batya eri gondi. Eddwaliro edde naawo. Era that's where you make the payments. Bawayita Partidas something. Partidas Samaj. Samaj, yeah. Those are the guys. Nearly opposite Bat Valley. Oba we wali Bat Valley. Yes. Ebebo. Naye awo tewabeere wala nnyo, tewabeere mabega nnyo. Tewali. Bantu bamanyiwo. Ati over obuzibu bwalina bwebyo byogamba nti you need to book 2 months bali batawanya nnyo ku bintu. Naye omusajja wange Prophet Mbonye yafuna ekifo ekikye. Yagula. Mukama yagula waawo wawe. Ayina ebitaala byasimba awantu awo. N'ogamba obulamu bwe bulimo Steve. Mukama abadde mulungi kyali. Nga bwe yabubala bwe butambula. Anyway. Kifaananyi kyekyo sound yeyo manye essimu mpya. Si eri gye twakolerangako kati ate ekifaananyi kyeyo kirala. Ate kati twagala ku upgrade nga tudde ku 15 Pro Max. Waguze engula oba baakuwadde? Kati ati bwe obuzibu Abannayuganda bwe muyina. Manyi obeera nnyo mu bintu by'obwereere. Nze mbeera nnyo mu bintu by'obwereere ge mazima. Era byebintuusizza wano sirina kye nneegulira. Nakulaba e Dubai ng'era nkulaba obubiginga ku Uganda Airlines. Dubai nali ku zange. Sebo nga Uganda Airlines wajogera. Uganda Airlines sebo nasasula. Nenkola upgrade. Tebyalimu nasasula ssente zange my own cash ne bampa upgrade. Naye kirungi okutuuka kitegeeza. Bwe nagendayo okusasula naye ngamba akasiku goli waffe. The thing is kasuko kuba nti osobola ofuna some of those favors. Katonda omuyempera Katonda gyali mu kkuwa. Because there's something that you've contributed to society. So there's a privilege ezojofuna. Abantu bangamba nyasama bwasama inkuba luseke. Kirungi nabo balukube. Abantu tebamanyi nti wano tuba ku mirimu. Bamanyi nalese apostle jjo yasame. Can you imagine? Tutandise. Nina ekisajja gye nasanga nekingamba. Katonda yalabikira apostle Nalebo. Omwana oyo yali wa bulabe. Muki? Wano. Oranga Nalebo yali asobola okukuba n'ofa. Mugamba yoyo. Kati ate bakwatirako eno mu njiri. Ajula Bayibuli agira ajje kuyisa mu kamojimire. Nengayo gwe tutandike show. Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'ey'ekinnansi, okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwonnonga kwe kuli akatogo era Ramadan eno tubateekedde Ramadan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku namba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 3 noti 3 51. Table 9 Restaurant.
Join us for the Wild Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The Wild Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Apostle Jonathan Nalebo. Ebyokwogerako bingi. Budde bwe bunaatusalako naye nga bye ebyokwogerako bingi. Sooka obuze ku bantu abatulaba na. Sooka okubeebaza mwena ababeerako Kasuku Live. Yes. Batulabira wano e Uganda, Africa, ensi zonna, Saudi Arabia, America wa timukola omulimu gwa ttendo nnyo. Bino mokulaba okwamwe kwe kutubeezaawo. Each time you subscribe, each time you like, each time you don't miss those ads. Zibeerako Kasuku Live. Tobubuuka obulango. Jebisobosa these opportunities. Netusobola okuba nga tukyajja. So mbabuzaako mu linnya lya Kitaffe Yesu Kristo era nsaba nnyongera okusaba n'okusuubira nti byonna byokola bikwanguyire mu byenfuna buli kimu relationships byonna Mukama akutekeremu obwangu abalwadde nnyongera obbasabira musobole okuvunnuka yonna embeera gy'olimu etali very fine nti Mukama waffe ajja kukusobozesa. Ekitabo ekya Matthew 7:7 nkyagala nnyo kitugamba nti ask and shall be given. So Mukama Katonda musabe asobole okubeera nti ate ofuna. Ninako mukwano gwange eyo omukyala eyaŋŋamba nti Kasuku kireke ekyaki bwe twakola interview naawe naŋŋamba abalokole bonna tebali bwe batyo ne muganda era nange saagala nti balokole bonna babasumba bonna wabula abamu ogamba Susan. By the way, Susan kolo twakola naye simanyi. Susan nyinza okuba mwekwasaako in terms of relationship. Tuyinza okuba tulinawo oluganda wetulugattira. Nina brother wange ye Muganda. Oba oli muntu mukulu oba okitegedde. Kati kolo yalaba interview bamuyita Mutyaba Ivan. Naŋŋamba nti Jonathan oyo Susan mukyala Susan Makola twakula naye wajjajja ekyebanda awo n'agamba so tuli wamu tuli bamunda era bwe nafuna omukisa ne musinkana. She's a very nice woman by the way. Njamujjukiza tuli bamunju emu. She's a very nice woman talina buzibu and I think she's one of the cool-headed people I've met along the way. No abantu nga bwe yagamba it's like the way they say politicians are not all politicians are corrupt. Yes. And not all public or government agencies are not working for the people. So mulimu ezitakola mulimu ezikola ki ezikola. So mu basuma naffe tulinamu abekimpatira ate ngera ebitabo ebyogera era mu Matayo mwennyini ndowooza Matayo 10:7 eyogera ku bantu abalijja in the sheepskin. So naboogerako tusinzidde wano ku Plain Divide. It's a sauna spa, no, sauna and steam. No, sauna and steam ina buzibu ki. Please, come on, move on. Kadimba kutuuza mu bbaala. Katwaye tutuulako yeya nga waliwo bia waliwo. Yes, this is sauna and steam. Kati ekiri kyobadde onnyonnyola. People assume nti buli agenda mu steam ne sauna abeera agenze mu bya kisiru. It's like ngabola ba spas zino. It's not every spa nti bagenda kwegattirayo. Waliyo abantu abali professional akugamba jangu nga tukunyiga mubiri. It's not a spa. It is a steam and sauna. Spa yeri. Yes. Ati kati nina mukwano gwange yaŋŋamba mu spaces ezikuumya obufumbo. Ezimu. Mbuno kati musajja bwe lwayomba waka n'omukyala ye ng'agenda mu spa akomawo yakanga talina gy'ayomba. Era nnyingi nnyo. Kisinzira buli omu bahandling embeera ye. Mu spa? Yes, of course. I've been to a spa and they did massage on me. I've done Moroccan steam bath, I've done massage.
it just depends on everyone and how you see things. Yeah, because kati there is a place where you are guru ko Acacia Mall. They are purely professional. Ekyabwe kya massage tebali mu happy ending. Platinum Wellness and Spa kyekimu bw'ogendayo omugongo gwe gukuluma gwe bajjanjaba naate waliwo space mu waliwo spa ziri mu kyanja wanaawo olaba waawo Kensington awo ddeeyo abaana bekola ebitu mu lockdown bode to bode zikaabira mu spa aposo kati abode tugode bakola batyo naye bode to bode is a massage mwena mweyambula oli n'abanga akwerabbinga tubiveeko so plain divide eri wano waggulu ku rooftop ya US Mall ekyanja jangu oyo te steam and sauna and relax your mind wakitegeera kane wane emabega nga bw'olaba waliwo obutebe osobola okujja n'otuula wano n'osaba ebyokulya ebyokunywa ate empewo eri waggulu wano ndalamu ebirowoozo n'obiwummuzaamu era bwe wangamye ntugenda kukolera wano naye nkubuuza nti luseke ki lupya luno lwatandise ona nti kati advertiser wange ate nze nakyenkola omuntu baalanga nange ku kifo wennyini wenzija kintu ne kitambula now nasemba okwogera naawe ng'ompa ebirowoozo byo kwanko John omanyi gwe oli wa Nuupu siri wa Nuupu oli waki ndi wankyukakyuka oli wankyukakyuka ekiriko sikirizaganya nakyo ate njagala nnyo tubebenkanya ku makya leero ndabyeko ka video aka mukulu wange Pastor Bugembe amukwogera ku nyumba zibamenye ennansana nga yali mugamba ate namwe bamenyedde ennyumba tokaabanga ensi ekomye saba Mukama Katonda lwaki temusooka ne mutuleka ne tujjamu ebintu byaffe Why don't you give us some time to first take away our property? Emaali y'omuntu n'ogiryoka ogikubako ekitrakita You destroy someone's business. nasanze abantu nga batakula amataffaali bajjemu I found people trying to get their property out of. nze ndowooza mulina ebintu bye mukola ate ne muvumisa gavumenti kyemugamba ddala gavumenti yakutumye nti bw'oba omenya omuntu oyo tomuleka kujja mu ntebe ze na maali ye ddala gavumenti yakikugambye okujjako nga ggwe kennyini oyagala gikyayisa ddala pulezidenti yakugambye nti bw'oba ojjawo ennyumba ne maali y'omuntu gyonooneremu okujjako that kikyonga omuntu secondly lwaki temufunayo kasente ne mutuwaayo ku renti kuba omukadde omu yaŋŋambye nti kati abaana bagenze ku ssomero bagenda kukomawo wa baliyo eki kyemugamba ddala ebitongole ebyo temusobola kufunayo granti oba miliyoni 5 oba 3 ddala ne mubanga ennyumba gye mumenye mumpayo emitwalo 5 7 mpangise bwe mpangisa nga bwenzira engulu nga bwenzuukuka boba MP b'ennansana babaddewa lwaki nze yabadde wali bwe neebukalakaasa bwe nekalakaasa wadde meeya wadde MP wadde oba bazze ne simanyi bino nno sina byeyingizaamu naye siri pasita w'abantu mu bulungi bwokka ne mu bubi nnyina okubeera nabo banna naye nammwe be bamenyedde ebintu kaaba naye ate tokaaba nga Katonda gwe basse Katonda yakuwa akataka ako n'akayumba ako ddamu omutunuulira alikuwa ekisinga have faith in God beera n'okukkiriza mu Katonda. Now omanyi Pastor Bugembe oyo muraja kungamba nti waki omwatake but I'm not attacking yogera kyoyogera aposo ebinaddako tunaabisanga obuzibu obubeerawo kasuku bubeerawo ebuti on record tabadde nnyo mwerufu bwe yakola n'akola oluyimba ne Bobby tuliyambala engule yakeera najja mu church n'alwegaana n'agamba pozi mbadde zisimanyi na birimu oluyimba nga balukola nga nawe ogenda yimbamu osooka wuliriza mulamwa gwe guliko okumanya nti luno lwa laavu luno lwa byankyukakyuka luno lukubiriza abantu kukola osooka kola ki kulumanya osogedde kati ye n'agamba baamuyita n'atekamu eddoboozi ng'olaba wawulidde omuliro nga yalimu kati video era bamukwata yayimba bibye yekka
kati ogenda omulabanga abadde ku record wetyo eriawe takwatagana nalabye Rain yazzeemu oluyimba lwe era nemulaba ku luyimba olwe nyini ngagamba oyabizeemu nenze sibiriko oyo mukwano gwange naye byonna byayimbye like he has always been abantu bazine babamenyera amayumba Kasuku nze nkugamba over time and over nti Katonda bw'atwalivetinga n'atuteeka mu bino positions atutaddemu nobanga eddobozi libulirirwa abanyigirizibwa boogereko abantu bamenyedde amayumba nga omuntu agamba abadde ku nyumba okumala emyaka 4 etteka lyawana I think they saw after 7 or 10 years omuntu abanga abadde skota ku ttaka lyo I need to be corrected there Kasuku nze ne wenkera Bukezi ku poloti yo ngeri wali eri vacant ninga nengitekako ekintu olina okunkompensate nga nvaawo you get the point but these people okay de gwe n'obajjawo kituufu enkulaakulana ffenna tujagala absolutely naye enkulaakulana bw'ebejja erina kukosa abantu kiki kye tubaddeko nti nema kituufu eyagala abantu bave mu ntobazi is it selective because wetuba tuze kugamba nti mu ntobazi bannange game tugenda gijjawo eri mu ntobazi okitegedde namanve companies ya tugenda zijjawo ziri mu ntobazi okitegedde namanve olutobazi sebo olutobazi wonnaawo zizo na ntobazi tudde eri ku autospa abona tubajjewo ezo na ntobazi okwambuka wonna autospa ali mu ntobazi bulungi nnyo alina ne good certificate ya nema emukiriza okukolerawo I have a copy of it I think he paid 120 million okuba permit gye babawa annually so abantu bano bemuli mukunyigiza be batone nnyo ate be bayimirizamu abali mu office eyo waggulu be basasula omusolo ogutandikirwako buli kimu mwe mulina taxi holidays mulina ne privileges endala naye kati omuntu ozze muze ku nnyumba pastor yenyini ow'ekitundu ekyo gwe bamanyikiddwako era nakayina agamba nti ate nawe omulokole waba kugobyoko tokaaba nnyo my friend Kasuku enyumba gy'ozimye ng'owangaddemu n'abaana emyaka 4 bagibe nnyo osobola kukola ki obeera ozzeeyo ku zero era obeera ozzeeyo ku zero jukira sometimes katuka omuntu watukidde mu myaka 4 oba mu myaka 5 ng'abaddeko kutaka okumala emyaka egyo aba takyasobola kutandika kugatta bulamu waliwo time gy'otukamu Kasuku amaanyi g'olina kati Kasuku waliwo gagenda tukagakole ki gasale nga waliwo takyasobola kuddamu buto osagale Kasuku tokyasobola kuddamu nti onoonya mulimu gutandikirwako nti bakuwayo ssente bweziti awaliwo ebintu byewavaamu tukyasobola linnya taxi regardless si mu bubi naye Katonda akwerevete zina abakwambusiza tukyasobola beera mu single room you get my point n'omwana tosasobola muntu amusomesa sula mitwalo 5 sinti tegaliyo sinti mabi naye waliwo privileges zikati zoweemanyiza mu bulamu you get my point emmere y'Enkumi tokyajagala and it is okay nze ina mukwano gwange yava kunywa nze manyina mikwano gyange gya buli kimu yava kuva ku mwenge bia nagamba kati anywa wine ebintu byame bishampagne biki ngagamba bia ali amugira omumiro kati oli bwakiwulira yalowooza nti malala naye nga kiba kituufu nze so Kasuku abantu baveeyo babeere honest Kasuku n'obanga okifunamu waliwo we bayita obuntu at the end of the day and Kasuku let me tell you bw'otalwanyisa bwenkanya kijja mala kutuukako walabye ba MP ono gwe bazemu ne bakwata bamaze omuwa bail these 3 MPs that are remanded because of gun ekyo kibadde twogerako that any form of injustice come and speak against it no one is free until when we are all of us are free so bana abantu abaluzingibwa ebintu byabwe bebanaku bwe tusobodde nabo bawuzinga ku church ate obanyigira mu ttooke and that is absolutely wrong yagambye ki Pastor Bugembe yagambye balokolemu emba mukaaba ate bwe baba kumenyedde ennyumba tokaaba tokaaba nnyo n'omalayo keera osabe otobadde ku nyumba emyaka 4 kati bakumenyedde ennyumba okeera osabe ebeera etya olwedde Katonda yagikuwa olwedde wagimusaba n'agikuwa nze enjiri yakitwala eyo abo abasajja babeera kombi nnyo kati yali mugamba abantu nti bwe bakumenyedde ennyumba jangu osabe gye bajje bamenyereko kyaki kali akavuka kayisanga Brian nokajjukira twali ku press conference ngakamala okora oluyimba olwo ne bagundi olwo okay kind of Isanga attacked him I saw Pastor Wilson Bugembe losing it namugambye nanjagala obyogereko naye toyogera ku kanisa so the way he was touched about his church these are the same people that have homes nga we bakuliza abaana bafunye n'abazzukulu baba bagobyemu kati omuntu ayagala atandikirewa let's have honest conversations bannange ate abo we tutabafaako fere gye tuli mu bikomera bajja kujja batubbe batukube
Is that video online? Yeah, it is. You can share it with you. Yes. Kwa twagala tugiteekewo wano obeere ng'ogirabako. Ojagiraba. I will share it with you. Njirabye nga nzija wano. And kasuku obuntu bulamu. Kasuku ne bonaakera nkubuulira nga bwagamba. Omuntu bwokera ng'oli mugagga wekka. Tekinyuma. Abakotolodde nga tebalina. That's why ogenda keera ozimbe ennyumba oteekeko ekikomera oteekeko sekanolya ofune embwa ofune omukuumi oteekeko kamera because oli bulungi nga you're surrounded people we don't have. It is bad. Bebajja okwana muwalawo bamuwa olubuto nga tanasoma because bote bagenze ku ssomero bayaye ba kyalo. So bino ebyokuba nti buli omu alinako kyafuna ye yandibadde enjiri gye tusinga okuteekayo kugamba the biggest two commandments in the Bible are to trust in God and God alone. The two is to love our neighbor. Bulwenja gala katonda mbani n'okwagaliza kasukuwe mbanga sikwagaliza mbasi agadde katonda because goli mu kitonde kya katonda mu watondebwa. So nino olwana nnyo nkwagaliza. So Pastor Wilson Bugembe ndabye video ye and it is extremely disgusting. It is disgusting. Yeye nyini alibali right now agamba ndi mujemba budamyeko ku church. Ateko wabasuza oba abalisi siganya alina okubanga abikola. But you cannot come on the pulpit notandika okumwogera boti abantu bagobye mu mayumba kasuku. Muntu ali myaka 5 agenda kuddamu kukola kikaso. Sente yali azirina myaka 2 ne zimuggwako. Tadanga mukola ki? Zifuna. So de sijayina nti kati nsobola okwebaka awonengera n'enjiye ekyokulya. Pastor baba yayogedde ebintu ebyo nga tebiwoomye. Omanyi bagenda ne babeera excited. Kituufu okuba kintu kyo kikadi yeri gyowagira. It is okay. Ali again nti gyawagira. Ati ze mulabye on record has been on it. Where? Kasukuze na kikugamba nakyogera wa Simon. Kasuku have gotten so many privileges from this government. Ze bampaddeko nefunako sente zaabwe. Siza akunjo kyanga kickback. We have applied for a bid, we have asked for sponsorship, we have been a suitable candidate for particular relief. Ne bakuwa. Ne bampa. But that does not mean it blinds me on the reality. Oleme kwogera. Leke kukwogera kekibi. So people need to have those honest conversations. Atena dala abasomba, it is extremely disappointing when it is coming from the house of God. It is extremely disgusting when it is coming from us who are in church. It is extremely disgusting in chikuddiramu. Aba bantu betulaba abanaku abo be bazimbye church zaffe. Tuleke bajolonga, tuleke bamanyira bannange. Lwakuba kati fogegokedde ovuga V8. Nawe olina ekintu ekyo kyoyogera kasuku sikyagala ekyoyogera n'ogamba mbu abanaku kasuku katonda akuwanzeeko ddusu asolodde kujjako asolodde nzijjako naye nze tojjako ntiisatiisa bwotyo nno munnange nze sikutiisa gwe ebyo bigambe basumba nze sijja tiisibwa yes omunaku kasuku si kirungi God has only elevated you. Akyali kutaddeko. Era akyali ntaddeko era tagenda dinzijjako weerimba obonaabona bibyo. Ebyo bigambe bali abasumba. Temugenda kututiisatiisa. Bamuwaki bali kibatamuwa. Bamuwaki bali kiyatabawa. So abakuwadde tobajolonga. Omunaku zuukuka ogenda okole. Nze nkusaasidde kasuku. Va ku Nalebo. Omanyi mwe mwesibaasiba ku bantu ebintu by'ekisiru mwe muli basumba ebyo bigambo oli Bugembe gw'ogambye bali ku bantu kwe balyanga bw'ogambye please tewali buzibu ate era mukyabirabazi omunaku zuukuka ogende temujja biboyikooti nga mwerimba zuukuka ogende onoonye ssente okyuse embeera buli wolaba eccupa eyo nga njibikkulabe nti kiteeke mu birooto byo waliwo akantu kenakuyizeeko kukakenjagadde waliwo nakulaba emirundi ng'esatu akantu ako oli mukulya emmere n'opopingayo ka wine it has inspired me on a personal level era sagala kulimba ndowooza okiraba ate aŋŋambye tabyagala nga bw'okikola kati muganda wange nkola ntya nga bw'okikola kirungi ebigambo by'oteekako nino bibannyonnyola obwavu kintu kibi nnyo wali abantu abali mu mbeera gye balimu nga si bweyagali ng'ate bakoze naye nga bigaanye kasagala oba provoking akuwadde ku mmotoka nze naba provokinzeeko nze nkugambye bugambi nti omunaku kati weebasi weebaka ki omunaku ekiro makyanga ovuga ng'oyogera bingi abantu abamu basuka ne bagula poloti bali mukulabirira abaana bangi tebasobodde kugula mmotoka tewali buzibu so akantu kakawayini naffe tuli mu mmotoka tetulina mayumba nakatandise we bangi nanfunayo kwekyo kunywawo kati nawe popinga
kati gwotya ogamba abagoberezi bajja kunyigira abagoberezi bye baagala ebyo byennyini tebabivaako bwempopinga kiri okke ebigambo byenteekako so abiteekako popinga omuntu omunnyonnyole nti obulamu buteekeko kawayini kibawaliriza okgenda okukola munaddamu ebintu by'okukolimakolima temugenda mmalako ojja kulinda kasuku lwanaafukamira olemeddula bofe nga tolulabyeko anyway yes kuku nga tuvuddeyo eyo so kati kirungi nnyo nti nga gwe bwewakopye kawayini abaana abantu abamu ebintu ebimu abantu bagala mwanyi tukala ne tuva mu mbeera embi ate ne tugaana okutransforminga okumanya nti kati Katonda ate atuwaddeko tweyagale ndowooza okitegedde kati nze benjogera nga banyigira binagera okiwe wali okasuka omuntu ng'alina essente nnyingi naye nga nogera n'alyako emmere y'emitwalo enaki alaba nga aba ayonoonye nnyo be bayita abagagga abaavu kati what is the take? And by the way Narebo, most times benjogera nti abanaku beebase mbeera siri kuba abaavu n'abanaku bantu babiri banjawulo omuntu omwavu asobola okuba ng'akola nga ziganya owera omwavu is brokenness. Yes obunaku is the mentality goto bw'oki interpreting yes nkinyonyodde nnyo abantu obunaku is mentality nti you have money you can afford taking your child to a good school but for you still believe nti olw'okuba wasomera kaŋŋambe wagala amasomero g'aba missionaries nti gw'oli ku kikwate era omwana we olina omutwala mu ssomero nga enguudo mu ssomero si nkole because you were there. Muwala wange omukulu ali mu kumaliza nasale level ya nasale ali mu top kati mbadde noonya amasomero aga international yenga gabbeeyi anti gabbeeyi but you see but there are even these other traditional nagenza omaliriza nga yonna wenna omumaliriza tugenda bbeera nga tuli million 8 buli ttamu yes but if you have that money you pay it sigamba nti mba nzirina yes naye kasuku ebintu byonna mu bulamu muno tubikola na kwerekereza thank you nze kasuku kusuubira nti olina byonna bye tukoze okubaako kyokola okola opportunity cost alternative for gone when choice is made n'omanya nti kino bwe nkikola nina kwerekereza kino kitambule so sigamba nti bwokera n'ogula emmotoka eyakabi nti tewandiguzeemu poloti nyogera n'obinoonya nga kituufu omanyi abantu bakera ne balowooza nti yajja ttambulawo naye tojja ttambulawo okosa bulamu bwonna agenda mu ddwaliro bagenda kusaba emiliyoni ku makya kye mbadde njogerako wali woolabidde ng'enkuba etonnya ng'ambaga nti tetwenkana. So for you are motivating them? Maybe motivating them. Lwakuba nti kati problem kyenkunyonyodde mindset. Kati gw'olaba ekintu kye wakola olina kye wanjigirako noga omuntu bw'aba alya emmere ateekeko kawayini kyeŋŋamba ekyo naye kati omuntu agamba ate wayini bannange nekyanjagala mumanye ekintu kimu omanyi kasuku olaba abantu abasinga abagobereza ba Bible Bible bakwatamu kano ka scripture kya pastor kaba babulidde mu church ne bavaayo naye Bible oba ogisoma kati kanyambe ba millennials abali eyo millennials how you read the Bible oba ogisoma njagala okwata ekitabo nti kale ebitabo ebisooka mu Bible bye bayita ki in the Old Testament babiyita Pentateuch byawandikibwa ni Moses omulama gwabyo ye the law books so Genesis Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy they are called the Pentateuch they were written by Moses called the law the books of the law but tuva ne tudda ku history books ne tuva ne tudda ku wisdom books osagede kati mulokera n'obisoma bwotyo ng'omanya nti wetuba tusomera kusaba wetudda mu New Testament ebisabo bichi babita the Gospels now Gospels ezo ziri kuki what was their objectives ani yabiwandiika buli bw'obisoma bwotyo omanya kati ekyo ky'okunywa ekyo kiri controversial nnyo Bible tetugana nko kunywa mwenge because nature amagere ekisooke Katonda kyasooka okukola Yesu Kristo yasooka kola water into wine but Apostle Paul mututuna mu New Testament muno ndoza ekitabo kya Colossians I need to be very specific with the verses which I don't have offhand atugamba nti by nailing it on the cross we shall no longer be judged by what we eat or drink because he nailed that on the cross Bible tetugana kunywa mwenge kyetugana gye bayita alcoholism when you abuse alcohol etamiro naye wonywa akaaka ekigere naddala ka wine kalyoke kanywe oddewa ka esagedde so nze siragaana nnyo balokole omanyi muddamu bino lwakuba gwe wakwatamu ka scripture wayi kati akatono njagala ndotere kimu Bible egamba nti tonywa naye musumba nga yabadde mukambwa that was insensitive no very insensitive of him very sensitive oba context mwe yakireetedde gwe gyotaafunye ati kitagako context ki why always you Pastor Bugembe is usually careful nimu kikugamba kino nkikuddiramu churches ezitali inclined on kuyamba abantu nga ziri very strategic n'abakulembeze kasuku ebintu ebiriwo mu ggwanga kati birabika
si byakukweka. Nalabyo no muganda wo, I've not met Jon Segawa. I've not met him. He's not my friend. He's not my mate. I've only seen him on TV. But Jon Segawa has become insensitive on certain things. Kasuku, buli wetukeera kino nabadde njogerako ne Karo Kasita mu Wirehead Church series as podcast twakola. And I like the way she also brought it up. Kasuku, eddiini nze saagala muntu agoberere nze. Njagala agoberere message. Kuba nze nja kudisappointinga. Ndi muntu. Nze nja kudisappointinga. Era saagala muntu abeere agambe nti ndi mugoberezi wa Nalebo. Njagala obeere mugoberezi wa biri ebigambo byenjogera. Oli mugoberezi wa Yesu Kristo. Naye nze nja kudisappointinga. Mu Bible omwo bonna abantu ba Katonda bonna baayonoona. Noah yali mutamivu, was a drunkard. Daudi eyo message njogera nnyo. Daudi yayenda yasindika one of his soldiers n'afiira ku yasobola okwegaddanga n'omukyala. Yes. Osegedde? Yes. Bonna Jonah yagaana ogenda gye bamutumye. Peter denied Jesus Christ 3 times, not once, not two, but 3 times. N'agamba bannayinza omusajja simumanyi. Kati Judas Iscariot yatulanga naye wali ku lujjuliro. So saagala gwogoberere nze oyagale nze, njagala ogoberere muntu. Kyekimu abantu kye bafuna ku opposition okuwagira alternative government zino. Nti yakira n'awagira Bobi Wine. Ekyo kikyamu era kya bulabe. Bobi Wine mwana wa muntu. Naye asobya. Osagedde? Kati ze siwagira oli Bobi Wine. Bobi Wine just is yakutte bendera. Yo mukulembeze. Agusa kyenzikiririzaamu. Nate sigwe nzikiririzaamu. Kati buli we tukwata abasumba bano nga bo betufudde message. Twonoona. Kazibe kapo kye yagamba. Yes, kati John yakiririza mu message. Yes. Not the person. Yes. Fine nyinza okubanga nyumira n'omuntu byakola. But ate simuwa bya kankuli kasuku olaba omukyala gwendi naye waka. Simuwa 10 ku kinne wakyo. Nerekera mu kezange ssebo tebakulimba. Ezikuma omutima. Kuba basobola okugupa. Oli nali mwana wa muntu ate musanze mukulu. Imagine someone you've met at 25. They already have an independent thought of their mind. Baine byabe baagala. Yeah. Oshagedde. Kati wemanga naye so amuwa 10. Oli gwenda birewadde wachi muwe 10. Kati John ye yakeera obwagazi bwe n'abuteeka ku Bobi Wine kuba mumanye twasoma naye tuwangadde naye muna ati munange ebyo byaliko. Aina kuwagira nti Bobi Wine bwakeera n'aseereramu. Tekimujja ku mulamwa. Bwe baba bamenya abantu nansana. Tebamenye Bobi Wine ye nyumba ye kyali ye magere. So ye John ayino sigala nga ayogera ku guno omulamwa guno. Osagedde? Oh my point. Bobi Wine tutuuka no mu Christmas akwata family n'agitwala ki? America. Koza asobola. Kati nzamugobya sigera nyiga kuba Bobi Wine akikola. Naye ensonga gy'ayogerako nti akyasobodde okulwana na sanctions ne zibeerawo ku baamongo baani. Yes. Ekyo nkikkiririzaamu. Era muwagira olw'ekyo. Nti akedde n'ayogerayo ku bubi kibi. Yes. Mbyakenologinga. Bobi Wine alina ebirungi byakkiriza gavumenti eno byekoze, simulaba nkonga akikola. Nina ebirungi ze byamanyi gavumenti eno byekoze. Yes. Security. Number 1. Right now you are very confident that njakera ano ndekewo waliwo security. Kasuku olabye bitukana nti yomano mubakubyeko abantu. Wane Kampala ebintu byokufa. Ndi bakubya abantu emigere bakuba 2 3 nga buli kimu kikoze kiweddewo. Kasuku South Africa abantu bafa 2 buli hour due to gun violence. Abantu aba 2 buli hour era eno wegweddeko wali gwe bocheza. Ekitali Uganda. So has this government done some things substantial? Yes. Wante wali insecurity. Bakubako omu 2 nga tuteredde okukomparinga ku crime rate eri awantu awalala wonna. Okukomparinga awantu awalala wonna. Kenya tusinga crime rate. So, do we have where government shows 40 years? Are there things the government has done? Yes. So njagala omuntu abe nga tawagira ono. Nga tawagira nze. Ne awagira biri doctrine gyensitanizeko nga church, nga ministry. So John ye yakeera obuwagizi ate n'abuwa muntu. Kati omuntu ono bwe yamudisappoint nze. Ate n'agamba nti lwakuba Sheikh alidde embizi gova mu Isiraamu. Obusiraamu buvaamu lwakuba Sheikh waavudde alidde embizi. Oba papa bwakeera n'ayenda ng'ova mu Bakatoliki gwe Mukatoliki. So that's what I'm saying. Haji bamukute n'ekifi ky'embizi ng'ova mu Isiraamu.
Oshagala. Nebebe tugamba nti we need to honor their offices, not them ng'abantu. Abasumba. Tulina kuona linga ziri ekifo kyabwe sibbo. Sibankugamba nti ne mu magye we salute the rank not the person. Kasuku sikwagala okedde gwe general. Si saluting Kasuku rank ya general je ndiko je mbiginga up. Nti omusajja wa amaanyi. So John kituufu bwakera nayogera bino bina nagamba nti movie Bobo ne kituufu shooting a movie. Is it bad? No. Where our whatever Kasuku omuntu a shooting a documenting embaga ye. Nabadange abasajja bwachi bwagamba nti basajja bakulu bategeera nnyo. Sikatati wali mpibye bogera ne bambuza. Ba John batuse batano okuwandika emizanyo. Ekelaawo. Kijja mmala. Kangamba nti bakulu pozi bategeera nnyo. Takimanyi nti n'omukolo ogugwe embaga ye agidocumentinga. Kati kibi ky'omuntu okuwanga documentinga lalezize nga bamukuba amasasi. Manna. Tamanyi nti documentary zisuudde ensi. Tamanyi documentary kyakola South Africa awo. Nti kati bali mu party tu nti ate omusajja yajja kumu yanswaziza nnyo ate nakano ke yakoze mbati fena tuli bantu mu public nze so amukonde mingira eno so nina mukonde mingira mu public ate simufuna ku simu as a very personal. Bobo ena achali ku level yo no. Accept it and move on. Bobo ntali ku level ya John. Kuddi. Boziza boboza. Kuddi kibuzo. Kuddi luki. No, I don't want to discuss it in videos. Are they at the same level? But I tukirize. Kasuku siri ku level emu naawe. Oli ku level higher level. Muganda so. Tukirize Kasuku. Kasuku labe kisingo tutanya mu bulamu. Kugana kukiriza. Ne President Museveni bwe yagenda mu State House omo. Mulimu abagana okukiriza nti ye boss. Kasi ye gwanga yali yakigana. Ebbanga lyonna. Naye nga batuka ku State House obwana bwe SFC bumwetololako ne mungala ntoyitawo nga toli ku appointment. Nga ya kyajjukira oli gwe yalwana naye. Naye ate nga bamuwa obukulembeze omusajja kati. Oh, you get my point. So Bobo ina ine million 3 ezamu na mukalulu akamuwedde. Bwe tuteekawo John ajafuna obulwe bumu. So njagala John no mukulu wange. Mukulu wange. Nnyo ddala. But I don't want him to fall short of grace. Arozenti yali awagira Bobi Wine otandika n'okubalata tashinga documentary because aganya okwekizaganya nawe kyokizaganya ku kyampuga. Mpuga ebitano yabirya. Yes, yabirya. Ate mpuga nange Kasuku. Nina ekyo kyenkoyo owulira mu ggwanga mulonga muwana abantu nti bagezi. Njagala kubuuza. Gwe tunule eno kikulogera n'olobaaloma nnyo. Genda maaso yogera ebintu byo teesa wakyo ogera ngamba nti mpuga abasajja bagezi nnyo. Aha mugezi n'akola atya. Because omugezi amanya if it were me and I was caught up in that place like him, you know what I would do? Kubana suka nemulaba interview ya suka daya ku CBS yagamba nti sente zinatuuka. Kyekyasoka kati amaze omaliza nga tukiza sente zakola ki zatuuka. Now bwenkera lemanya nti sente kituufu tezatuuka sinazirya nga etwali mu meeting nze kinali nsobola okenda kujja nenkola press conference abanayuganda ne mbagamba kituufu naseerera. Oshagedde nga bwe mumanyi President Museveni ebbanga lyonna ayagala otumalawo nga opposition. Naseerera naye ne sente mbadde sinakola ki zifuna. Naye olwokuba nti ekibiina kino kinene okusinga endowooza zange ng'omuntu n'interest zange omuntu. I'm stepping down. Okukkiriza ekibiina kikole transition yakyo kikole neki. Walaayi nkulayirira. Kasuku muga Katonda yali agenda funa obwagazi obusembayo. Omanyiwe ekiro kye bayita PR is accepting the situation and forging a way forward. Amasanze bwe gavaako ewuwo umeme egamba nti we've noticed a breakdown on the line ABCD located in Chanja, but our team is on ground to resolve it as soon as possible. Yes. We regret all the inconveniences caused. Baba kumaza amampatira nti bakkiriza ensobi eriwo bali munoonya engeri y'okugikola tebagyegaana. Buli lwoweegaana mu mawulire tukiyita you are fueling the news cycle. Era kyetulimu kati. Era kyetulimu. Kati mpuka siga yakera nakola press conference yakakola press conference nga mutwalo nabadde ne ku spaces ye yakoze ku Twitter. Ate bwe yagikoze nga tayogera mu account ya muntu akyayagala okinnyonnyola. Awaayi yagambye mbwe ebintu byakoze tebijjako ngundi ya Kasuku. Mwana yaŋŋamba wano kankakusomere. Wali yagala mukyaza. Anti gegamanya amemmanye. Kankusomere wano. Gegamanya amemmanye. Kye yayogera omwana yaŋŋamba wano. Ndabe.
yagamba ndozoja leadership ethics accountability and conflict of interest yali space najiriko tulino ko space naye Mathias Mpuka agamba his leadership journey can't be put on a kasuku page yali ategeeza kyao and to take ebintu ebitamuze eggwanga tobirimu. His leadership journey can't be put on a kasuku page. So eno kasuku kyamale mugamba naye Mpuga kansubira alitanumba kati ate ne bada omine byeshana kito abo basiyazi pozi bambala pampa nga mulinga kuno okuyumba okw'abaana abatabo okukyalo ate akute no bwaniko ono whose record is known oyo musajja monya nti musumba bebe abasumba benjogerako bwanika akyali musumba kyaki yajerekera muganda we weri awe ntinda naye je baitata let there be healing eri awo kweri ekkubo ng'ova ku eno wansi wa watoto booti eri awo waggulu kulire ekkubo lya wansi yeyo oba anyway sagala I don't know simanyi no but Kasuku the thing is until we tell until religious leaders are honest abantu baluzinze essuubi lingi mu church because fe twali batabaganya ng'ekituufu okiyita kituufu bw'olemereddwa naawe n'okkiriza nti nkoze eki nemereddwa n'oteefuula nti gwabimala buli kimu oba yiga my point so muganda wange bwaba wange Jon Segawa it's unfortunate that we are not colleagues, we are not mates, we've never met, but I believe that you need not support Bobi Wine, you need to support the influence, the cause. Nga bwogambye amayumba agamenyebwa Nansana siga Bobi Wine ye magera akyali ku ekaze 10 okitegedde abaana be we bali batambula naye ziri ensonga ziri nene okusinga ffenna rule of law, justice, infrastructure development, governance, all those issues are more important than any video. Ate bano politicians bajja ne bagenda balekena tuwudisa waliwo ekiseera nga semwogerere w'amaanyi waliwo ekiseera nga Besigye w'amaanyi katulina Kyagulanye naye Kyagulanye agenda Uganda esigalawo yes so ensonga ziri ezitu Besigye ensonga ziri ayimiriddeko zakyuka nedda zikyaliwo kisegeza ziri ensonga nene nnyo ku ffe so ze tulina osigalako nga tuvugira okwo so nze Kasuku sagala nnyo kintu batali honest sagala nnyo kintu kitalimu bwenkanya nze bwenakeera n'enserera lumu era nja kujja no Kasuku live mbagambe bannange bannaye kyampitiriddeko ala levo zembera olusireka oba yalazo oyogeza abasajja bakwata Kasuku ebyaddala omanyi nalebo waliwo ebintu ebimu and by the way whatever you're saying is the truth naye maani waggulu eyo nga wanyuma kati omusajja Mpuuga omayo nze olusi wakinsiriikirira omusajja alina neridika Kasuku werabira kati Kasuku lanze nimubuweereza akiri agwa naye wali ebintu byensasobola kukolera nga sijja bikola sijja kera mbere ya military ng'enkuuma ani agbanja sijja bbeera nayo era njasigala nga nine bakyali bange anti ebyo ebintu byonna byonna obiraba the thing is this the honest truth the journey to the top so many things happen. It is okay. Nanga along the way nina bengosezani omatugala nyo twelabira ndi Kasuku mu 10 mubaamu omu kuku nze nabyako ba minister adenga abantu banyumirwa okubeera ne redika mulimu ababigana afande koleta tata mwana redika wa maje oyo jeno koleta owebunga era avuga motoka ye kiva idina namulabanga naye nga abera motoka yo former minister nga tayina ne mu government no mulimu ababigana nga they still remain humble so mubaamu abangi babikola naye mubaamu ababigana nekyera kyene mukugamba Kasuku wali abantu abagana ko sente nga simu bubi nze kwame sente nzifunyeko nga siza kickback naye nga bazimpa didn't wakuba qualifying because government is here to create opportunities for us and we pitch for them and we tap into opportunities. I've had them, but it does not mean now I've become stupid to not talk the right. I cannot wake up and say today mpagira the monarchy and dynasty of Muhoozi. No, that can never happen because in the democracy mu 10-point program musemi byatusuubiza nti the problem of Africa is presidents that overstay in power. So ekyo nkijjukira nga akyogera so ne bwakwate ne bwakaya nanjocha it is okay naye ekyo tekisobola vaawo nina conscience yange etasobola kugulwa nze nkubuulira fine mulimu abakyuka naye si buli omuntu akyuka Kasuku tosobola kwekalakasa nange okwekalakasa nkutyogenda ku street naye waliwo abakikola it does not mean because me I can't do it
the rest can't do it. And I don't think I can blame them for doing it. There are people who have the courage that I don't have. One Mwara Agatha ku Twitter, very vocal woman. What she's doing probably may not be able to do it. Are there people who are doing it? Yes. And how many are they doing it? There are few. You get my point? So just over the corner, the truth and other people cannot be able to do it. Other people have the opportunity, have the influence, have the power to do it. Leero Apostle Zoli mukambwe. Si mukambwe. Naye Ovako no mansuka. Abantu njagala baleke kulowooza nti bo banjawulo nnyo nti ate bwe mbanga sikizaganya na Bobweni kyakoze mpuga ebitano yabirya ekituufu yabirya. Ekyo kye tuli mu kwogerako nti ebitano sine. We muda bino nti Bobweni yabifunako ife betetwagala bimanya. Fenga ba citizen. For us what we are interested in waba yali ebitano nga service awali nga yakayingira mu office emyezi 4 tatekeddwa gifuna. Ate service award yekoma kuyengo omuntu. Nakirabe ne ku Uganda Investment Authority gye kiri kati. Baba gambe nabo bazizze. Tuli mu batandikako. So sasa bali mukubeza abana ku nyingi. Nyingi. Sasa abana kuba nyingi. Abana Uganda. But of course as we wind up, try to name twagala okwogerako bingi naye nja sagala to dilute ngekino. Chibadde mostivu nnyo. There's one thing I like so. We bagenda abasajja abo ne bankwata ogenda kukola woki mzeera nja kukomawo wana abantu mbagambe nti bakutte neze nja yimirira naawe nze nkubuulira producer nze naleba abantu bange bonna benkyaza wano sitera kyaza muntu nga si mukwano gwange yes gye bali benkyaza nga sijja ggwa nabo naye gwe oli musajja wange era bakukwata kasukula yive ejjaggwa naawe ejjagamba nti oyo musajja affe ekyamukwasa kyekino free a personable. Yes. Wajja kunjola wano kasikodde ku birala odde kyanja era nja kuddayo era wano nja kujja ssebo njote ate be bakuteeka eruzira era tujje tukukyalireko nga tuto bate ate munaye ebigambo mbikuggyemu kama nze nakubuuza ekibuuzo naye kyenasinza okwagala ebintu ebyo tubyogera because we have pain ensi abaana baffe bagenda ogineheritinga kituufu nnyo so njagala balinating ekintu ekiri nabadde ndaba ono omukyala akola ebizigo gwe bayita Jalia Wilder n'agamba ye kyasinga omuntu yave Uganda n'alisoketinga to America and she has no plans of coming to Uganda ever n'agamba nti alina kyasobola kuinvestinga awo namulabye ku channel ya Ruth namulabye ku ya ono omuvubuka Cruise n'agamba and other things I believe in n'agamba eri bino tosooka nambu yawukanyira mukazi mbu omutunzeko ekintu nga tamanyi America tekiriyo. There is that particular rule of law. Chesibanga mandi gonna kero okula AKDM. But kasukula kwante tulina rule of law. Umwana bajiba bamugobe mu AKDM. Nge tugamye nti nema egoba batalina bali abatalina naye abalina mu kitu kudogo ababa sobola omalayo beba protectinga so kyekyo olinacho badoguza kyabanenga nti kyensinza okwagala and I think you know what is happening today is lolibe twalindanga it's been coming slowly. Nem government mwechiri. You will notice batandise okwasa abantu bechuloza letuyita nti batoko oba bavubuka. Batandise obakwasa ku buyinza. Bayinza okwate babuyina fune, but I think they are slowly grooming them into how they can eventually become the future leaders they promised us to be. But when you look at their mindset, their way of thinking, their way of doing things, it is a little bit different. So, buli muntu wali kati nawe oyina ekintu kyotandise naddala eno mbasumba. But religious leaders abo badde tebagambwako. Oli wamulabye yasabye emmotoka? Namulabye. Wamulabye reverend oyo? Yasabye emmotoka. Kati mbuliro yagenda kera ati omuntu akwadde emmotoka. Ogenda kera otyo mwogereko. Nawe ka reverend kateekeyo. Ayina kye yagambye mbo Mr. President gabo manyi 2036 ategeza checho ategeza chicho kyageza kokola checho kyageza kokola reverend yao sam tegedde yange plan yetisham kalagenda kera ati amayandika kubiye bukubi mukuru ze kisingo kusisa naye ku microphone yes. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS nembumu obukambu bwange ne bugende uwo naye emotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226 mukama akw'omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo nemuwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba onkoze bulungi ssebo President.
ekisinga okusesa bakene bagamba nti tetumixinga politics na religion naye ate bapolitician waba bakampeni nga bajja mu church zaffe kuba we wali numbers ate bamanyi nti ffe kyetugenda okwogera the flock will believe it yes waki bajja waffe because I know we have influence Yes. kati gwono omuntu gokede n'osaba emmotoka n'akuwa emmotoka gy'ogenda ogyogeramu ojja kera oyogera ebino ebiruma abantu nga biri genuine onaasobola obyogera onaasobola bimugamba kiba kizibu kasuku realistically kiga kasuku omusajja akera n'afuna omukazi ng'amuteekera buli kimu n'amugulira emmotoka ng'omukazi talina ng'omusajja amugulira okuva ku nnika tasobola kurespectinga mukazi oyo ajja mujoga because the woman is not contributing anything bwekiri ne wano gwe reverend bwokeranga n'emmotoka gy'otambuliramu president agikwadde nga miliyoni 5 onaakera n'omugamba nti abalina nsana wabamenye tusobola because gwono bagamba nti who pays the paper dictates the tune so ono akade n'akuwa emmotoka naye kyomuwa emmotoka saani kifuddeko naye musajja platform gyeyakozesa platform eje kubanga ffe oluseke tulukubira eno nakulabye kudonizera mwana addirayo ojja mukuba omukubye ekigo adonzera amaanyi mangi tasobola kugwa kigwo wana addayo mukoze n'ozambe challenge nange sente n'abantu abakulu sente giveeko abantu abakulu naye kati gwomanyi nti ataawo omukyalo we bwena mulabye mwena muli bakulu kuye asinikira muli ebinnyo byo mwena muli bakulu ngaye mwabadde sinikira muli mwababiri wembagatta ngaye mwabadde muli bakulu okusinga Uganda eri 62 years bwengata emyaka gyoli muganda wo naawe musinga eggwanga obukulu naye olwa ssente ne mwemalamu ekitiibwa kyatoweddeko nnyo wagezi olaba akasisigazaawo wadde naye omaye ekyenjawulo ate ekiriwo twakokyeza abaana nabakezezza ku Sheraton kulya breakfast era nemanyonyola munayi zino sente tuzirya naye ekitiibwa saasigaza omanyi mutulwanisa tubalwanisa tewali muntu agenda lwanisa luseke billah nga nkyalimu katolo bwaba yaŋŋamba kasuku oluseke tolujjanga k'amaanyi buli kyoyagala kiri awo obanyi baŋŋamba bagambera ku kyanoyo ansiriwala naye waki buli omu kyayogera bannaye eno kyeno nga nze sirabya kisiru bye twogera oli omwanga abona baŋŋana okujeno bagamba kasuku kwakwonoona akujja mu karakita ate batya bannange abantu nga bakwagala ku kasuku live abantu badaga omukwano bali ekituufu naga nti omusajja waffe nalebo awama naye neri bagende basubscribing ku Millennials for Christ Ministries tubeerayo n'emboozi ennyuvu ez'amaanyi ate tuwerabira kasuku ng'ennaku z'omwezi 8 September Sunday service branch ku Hockey Grounds Erugogo wetugenda okubeera nga Millennials for Christ Ministries naye fellowship September omanyi September ninamu birthday yago homecoming ya prophet it is okay guno omulundi ngenda kampala erimu abantu emiliyoni 3 anti saagala zikolayidinge kuba mwembiri nobeerayo osobola okugenda eri nojjeno zebaida enjiri yange si ya competition mbeera njagala olunaku lulamba nga ndi wuwo kasuku live nekavalinga waawo ogenda menyamu tiimu sebo njakulaba that day saagala kintu kyonna kigenda homecoming ya prophet 8 September Sunday service branch Hockey Grounds tugenda kulya buli ayingira mmere free of charge tuli musasula emitwalo 8 kuliko emmere n'okusaba tugenda beera ne Reviction ye yampadde bwabere Reviction muganda wange nsobola nyongera okwebaza ddala Reviction yangambye sigenda kucharginga adde watandisa branch z'abalokole yes z'abalokole agenda ye yangambye agenda kunyimbira ku bwerere tulina Exodus naye wa bwerere ndi mu facilitation Exodus tali bulungi mwana oyo then tulina Janzi Band egenda ozanya praise and worship yaffe bwe tumala awo tulye emmere tugenda beera ne networking business entrepreneurship sessions business clinic abantu bajje bayiga ebintu byenjawulo ba meeting n'abanene b'omu Uganda ne ba government bonna bagenda beerayo so it's going to be a very good day let's come and praise and worship in a contemporary and millennial way omanyi bino mwaka wa bino bukokutero bugenda beerayo bumokwe buno tugenda kwambala papa and white so kino kigenda beera positive nnyo tulete tuwe akalango ko wano bugenda kujja free of charge akuwa omukisa amina ffe nalaba oli musajja afe ate otuwa content bwoba osobola otuwa content wo ku bwereere kyekitugaana okukuteekayo ku bwereere
kati coverage olina kwogera ne producer tulawo baana gobuleeta olabe bebutaarani so tukyebaliza Kasuku banange mukama Katonda akumpe musa so tuli mukwagala kwongera manyi abantu bakoye ate akyagunnyongera Kasuku abantu manyi bakoye nnyo nga nawe wenyine wangamba church is boring bogere ebanga gwanvu naye tugenda bera ne DJ mixes tugenda bera ne kibaita church comedy as well you can imagine making jokes nalaba ba Nigeria babiina waliwo church nalaba gaije yagendamu nga comedian naye nga bali mu church. Yes, that's what we are doing. Ngata abantu bali mu. Okay. Ne business opportunities abantu baje ba meeting abagagga bichi and the exchange opportunities kuba abalokole tuve ku kile kintu bagamba nti abalokole bali lezi tebagala kukola. Chanta. Ebyo kusaba ne mufira okuva ku macha paka lwagulo banange mubiveko mugende mukole mukisaguli mukola balokole mmwe. Fina vitu bine moja feje tukola. Negwe noberawo ku macha lwagulo nosulayo katona kuwo omusajja mulino omusajja mu buliri atogeze overnight munazala di amaka ganasetolinga di sawa musanvu gwa kiro mulino banga muri mu buliri ngali action egera mu maso otaddeko njiri ekyo chochi oshagade kati action kitegeeza kya poso tekuba kwegatta baba mu masasi baba la filmu za Van Damme oba Chuck Norris asukundeka tonyo banange Kasukuta nyonona baba mukwegatta so byebyo Kasuku so nze njagalo nnyo kubiriza abantu kiro oli nazuka mu ataddeko musumba mbwe mikisa gitambula ku mwendo ogw'ekiro emikisa gye wali onoonya yenze ate oli ku abalokola abamu muleke muvemu ebyo ebintu banange omuntu nazuka bunaku musawa mwenda kwe kuli ekyenjawulo kwe kuli ekyenjawulo banange the gate to heaven is any time is your faith Katonda ne bwe musaba ku makyano olw'eggulu tewali omwe nsayino Katonda awulira nnyo bagamba kusaa mwende eggulu libali eggudde okay kale mu Bible mulimu ekiri I'm forgetting the scriptures where some angels fought around that time but the gate to heaven or your prayer to be heard is your faith kukiza kwo kitungo kimaze yes Daniel bwe yali mu den of lions talina ne kyeyakola naye olw'okukkiriza kwe so okukkiriza kwe obosabye ku bbiri obosabye ku emka tunawona akola ki akuwulira olwa mugamba is omniscience is omnipresent ali lwamu so tuleke mu restrictinga kale bode bwebo nkutadde nja kunoonyako ku Pastor Bugembe oyo nyamukubirako kyemmanyi interview yo tajja jjimpa naye I want to pick his mind lwaki batibagala kukola interviews tayagala kukola nsobi ayagala ayogere nga kyetaagisa tayagala ayogere binaayitira Pastor Bugembe naye si mwangu kufuna bantu bagenda ne balowooza nti lwakwaffe tuli basumba tulina bbeera 100% no naye nyamunoonyaako tukolera abantu ate enjiri tuleke nnyo gifuula nti ffe tuli banjawulo nnyo we are people's people olaba kisizo notawanya obukulembeze bano ba president bafa batufuga bati just imagine Charles Peter Mayigo singa agenda nakolayo TikTok katikiro nakolayo ko TikTok live kuba kuno mujiji Kasuku mpuli tumalize ne kano olaba ina kule bagamba mbo mubanja mutya kabaka Kasuku ebintu byacho semu guno omulembe tegwagala mmanya ate mutuufu okubanja kabaka kuba waabwe era singa kiba kisoboka kabaka basobola okujja ku TikTok live nayogerako easy subjects waba asiimye nga sibukake waba asiimye guno omulembe we batyo balina okugugavaninga Kasuku former president wa America Trump teyajoinize TikTok in one day yajijoinize yakubye 1.3 million followers fine yajoinize jasinga ngovuma nga atagamba agenda jiggala naye because ba millennials n'okumanya nti omujiji guno gwa pressure beetaaga yazze ku TikTok so tugenda tuka awantu nga kabaka teetaga yita BBS ng'alina kyayogera TikTok live yeteekako bweteesi live n'abaga nti banaye mbatumiddeko kiri kitya mbalaba muli bangi era mbatumidde nja batuukako essaawa yonna question and answer tumubuuza atuddamu nga tubuuza kabaka bwatuddamu tekisoboka Kasuku kabaka waffe naye kisoboka era nga bwengambye nti bw'aba asiimye simukaka nze nange kyabazinga ngenda mukubira omulanga abeere ku TikTok alina otukolerayo bu challenge kyazinga nno yaliko entebe ayo ate baŋŋambye n'entalo zaaweddewo oli yakkiriza kati nekyabazinga genda kukolera wamu yes nekyabazinga owange asobola okukola ka TikTok
Asooka anakola ko Zambe challenge. Oh. What is hard with him doing a Zambe challenge? Kyabazinga yalinga musajja afaawo mu T1. Wano nange kutandika ano katana komawo yali mukwano gwa Maro nnyo ate ebisebe nali ne Maro. Ine Maro teyajja ne kumbaga teyajja. By the way Maro yali locate zali Zambia. Ate onyomezanze. Onyomezanze w'omunda. Omwana yakoze ebintu. Social media platforms yazigulawo by then. Kati omuzungu bamudeployinze Zambia. Ali Zambia akola ne Germany ne corporation eyo. So omuzungu. Kati omuzungu kati ate kyekituufu. He's my friend. Omukazi yawasa Maro. Kati babeera bonna omuzungu wadda. Kati baavuddeyo Germany. No, don't trivialize. He's my brother. Hey, it's your brother. Kati what we say? Maro kati wuliriza okujjako nti gw'oli musoga munne Maro namulaba mu mwaka gwa 2000 andi nkimanyi muli bensambya wano saamulabira nsambya twali tukola ffenna ku Cineplex wano Garden City yes nga yaleeta ebipaaka ne tuzzaamu ne tugabana yangamba ne Morris Mugisha bwe yamusaba kati bemba Morris Kirya kati bemba mwogezaako maanyi. Okay, the thing is yawasa omukyalo omuzungu It's a political statement. Bamuwasa nawe. Kale yawasa. Yawasa omukyala. So eri yali yafuna yali atandika okukola kati bamudeployinze Maro ye Zambia nadde Zambia. Ani go badeployinze? Maro. Mubeere bulungi mweraba. I think we are not at that level now. Please have a good day. Bye.